kuba na mfoto yole yagana ndowooza okudda. Oh, beautiful. Abazadde banamwaniriza. Naga bane engeri gy'okubolinga nga siriki events kati mujjangu omusasulire ddala. Otwala okube kintu kyo. Otwala okube kintu kyo kati ndowooza naye waba amutwaleyo eno gya roole y'ente. Abawasikako nga bali eno. Sooka omutuwe. Nasoze enviiri ngenda kuwasa. Ngenda kuwasa. Wangamba byali bituufu ogenda. Ngenda kuwasa. Ate obuwoomi bw'ennyama. Mukyala yakomewo Uganda. Tannakomawo ngenda mukima. Nze kaakaviiri anti abazadde tebaagala balasita. Ekansubire wentegako ekkooti mba nfaanana ba businessman. Nendooza nfaanana bulungi nazeeyo mu senior wano era ngenda bakwata defilement. Nfaanana bulungi wamma my fund. Yeah, thank you. Abawagizi bambi bampagira nnyo n'abakyala beeyongedde okunjagala ennyo ne bajja kunsonyiwa bagenda kuntwala banindeko olulala oba after divorce naye nga simangu nnyo. Mwagala kuŋŋaana mwagala kuloga mukolo gwange kimala nga tukubye enkebete owummuzaamu eyanjigiriza okwana banzaala ne DNA ey'okwana ebuuza Mr. Mayanja musaayi ate ffe tetukwana batukwana bukwanyi njiye music nkole video ate nga teko n'okwana baba balina okunkwana anfaananidde mulamu mugugundi nze ndaba yayuguma mbwate naye anfaananiddemu Weasel yasooka okusteppinga ku stage yali stage za Pama oba yali 2-3 ng'ayimba kayimba kyako n'amaana yeebaza Chameleone yali afaananira ddala nga bw'ali awo just face kikuze embukuzi naye bamumme ku microphone bannamawulire byayogera tebinyuma bulungi senyumiddwa tobadde omuyita comedian tayagala kusesa oza tugende tukoma